n'omwaka gw'ebyensimbi okuba mutoki guno gutumaliza ne guli Bannayuganda babe n'essuubi nti ebintu binakyuka oba ebintu bizzeemu nga Mayinja bwe yayimba. Ssebo Speaker wa programu n'esiimye omukisa guno ogumpeereddwa. Nikkiriza nsooke ntuuse okusaasira kwange eri Bannayuganda mwenna abantu b'e Lubaga awamu ne famire yennyini eya mukwano gwaffe kati omugenzi Honorable Katolu Bwama akoledde eggwanga lino ebisanyusa. Tujja kukujjukira, tujja kukumiisinga naye katusabe Katonda omwoyo gwagulamuza ekisa. Bannannakifuma mbassaamu ekitiibwa, mbaagala nnyo ko naddala abavubuka abannakifuma Entertainment Foundation abanyaniriza ne sekwaniriza wiikendi eno ewedde wali ku ddwaliro e Nakifuma. Mwebale, mwandaze essanyu, mwandaze okwagala era nina essuubi nti tujja kwongera enkolagana okugitwala mu maaso. Ssebo Speaker, bw'owuliriza omubaka Luttamaguzi olowooza oyinza okuggwamu essuubi nolowooza nti Uganda eweddewo tewakyali naye nga weeri. Naye ng'ekyamazima Honorable Luttamaguzi nga bw'ali omubaka, ennyingo eya ssemateeka eya 156 emuwa obuyinza nga bwewa buli mubaka wa paalamenti yenna obuyinza obw'okutemaatema ensimbi ez'eggwanga nga bwe bateeka awo wennyini we balowooza we zirina okugenda, kye tuyita appropriation. Kakati omubaka Luttamaguzi nga mwali ogwo gwe gumu ku mirimu enna egy'omubaka wa paalamenti emikulu, appropriation. Era nkakasa nti ebbanga bajeti eno weekoleddwa, omanyi ssebo bajeti tetandika jjo neggwa leero, ebeera sayiko etandikira ddala mu Desemba. Kakati weetuukira leero Desemba w'omwaka oguwedde 2022 twali tutandise sayiko y'omwaka guno eno gye basomye olwaleero. Kale nti omubaka ali mu paalamenti aba alina omukisa munene okukyusa, okukola ennongoosereza wano, okuleeta ebyo byasuubira nti eggwanga kwe birina okutambulira. N'omubaka wa opposition yaba alina omukisa munene bawulirwa bona omukisa gwe gumu. Kasolayira nti nze ndi mubaka w'egindi, ng'omukisa ogwo gukuweebwa ssemateeka, tegukuweebwa President Museveni oba Speaker. Nedda, ssemateeka. Kakati olwaleero mpulidde ng'omubaka agamba bajeti si y'abantu oba si ya muntu oli asookerwako. Kyabuyita wa bulijjo yasookerwako nti yaba mulya busiiki. Ekyo si kituufu kubanga ekisookera ddala bw'ogenda mu bajeti n'otandika okutemaatema nga bwe bagenze bagabana. Mulimu akeesedde kalamba, akeesedde si bakayita kase oba keesedde trillion kase. Mulimu akase kalamba oba ziyite biliyoni 100 ng'ezo za parish development model. Olaba nti zigenze direct paka ku muntu we Nakifuma kumuluka. Juzi nali namatabeeri ewaffe mu town council, nali ngenze ku mukolo gwa kwanjula nga batandika okuwanika emikono neeyanyaniriza yennyini yabadde wa Nuupu yeeyise Kiberu Patrick wa Nuupu nnyo. Nangamba nze omu ku baasoose okufuna ssente za parish development model. No, ago ge mazima kubanga olumu bwe twabyogera abantu balowooza kati nga omukulu gwayogedde teri wadde, nze kati nkuwa bwino. Naye nga buli muluka gwafunye waakiri miliyoni 32 giri emiruka ena ze miliyoni 128. Ne mu bajeti eno ey'omwaka ogujja akawumbi akase mwekali ezo za muntu wa bulijjo. Mulimu ebiliyoni 10 za myoga. Jukira emyoga gibaddemu bongerako ne ku mulundi guno ebiliyoni 10 bazisomye nga za myoga. Muntu wa bulijjo wasookerwako. Mu bajeti eno agambye ntefa ku bya bulimi yadde nga byetuliko. Ssebo mu bajeti eno mulimu obuwumbi 600 billion
zatekedwa under naro. Omanyi bulungi naro yewava ebyobulimi byonna obuwumbi 600 mwebuli mu bajeti eno. Essaawa eno ku nsonga y'omuntu wa bulijjo eriyo bano abavubuka abasomesebwa ebyemikono abatasobola kugenda kusoma paka ku zi university newalala babatereddemu obuwumbi 600 z'abavubuka bokka bano abaskiringi nanyumyanga naawe obuwumbi 600 mwebuli ate bano be baziteekamu n'omubaka muwala wange Namugga be baziteekamu mu bajeti eno mwennyini mulimu essente za food security n'ebigenderako 2.2 trillion bwebuse bubiri ne biliyoni 2 2.2 trillion ezo za muntu wa bulijjo food security. Okumanya omuntu wa bulijjo atunuuliddwa nnyo mu bajeti eno. Mulidde wano ng'ayogera nti ogenda mu ddwaliro kino n'osangayo eddagala oba n'otasangayo. Akase kalamba 1 trillion bakatadde ku referral hospitals. Nakalabye mu bajeti eno mwekali akase kalamba ze biliyoni 10 mu sente za Uganda. Referral hospitals. Ishiyegama n'ebizigenda naye okutuukayo ng'eddagala panado. Katwogera budget. Bano bataddeyo kyenjagala okukakasa bannayuganda tizagenze kakati okulondoola n'okussa mu nkola byanjawulo. Okulondoola kukwatibwako babaka, okussa mu nkola be bali be tuyita ba technocrats. Naye bajeti nga bajeti yo mwebiri sebo muganda wange mu bajeti batadde akase 1 trillion oba buwumbi 10 ku nguudo ezitali zino eza national nga luno lwayogeddeko lwe kapeeka matuga semuto lwe bawadde biliyoni 217 ezo nga sizogeddeeko eza national. Njogera ku ziri eza district oba ez'ebibuga ze tuyita urban roads oba buli obutono bwe tuyita community access roads. Bazitaddeko akase kalamba 1 trillion. Njokera bagenda kuweereza wakiri biliyoni buli district. Ukimanyi mwe mwazitaddemu. Hakati bw'omalamu omuntu wa wansi amaanyi nti eno bajeti si ya muntu wa wansi, abantu bajja kutuka emitima. Mu Uganda wano abantu bonna babeerawo ku ssuubi. Emitima yo gyeri. Emitima gikyaliyo. Emitima gye giri. Naye nzikiriziganya naye nti olumu walabaawo okuwuutanya. Omuganda agamba towaye omulwadde alumya amuweese kujiiko kati waliwo ekirala alumya amuweese si akyalina amaanyi agaluma naye oluyalo olwo omuwala oyo anaawona aluma amuweese. Kakati mbadde nkugira nti nzikiziganya naye nti wabaawo okuwuutanya ensimbi z'omusolo. Ate ne IG gyazakitulamu mukyala Betty Kamya honorable nti mu alipooti gye yatuwa ewedde trillion oba obuse 10 bwawuutanyizibwa. Ekyo nzikiriziganya naye gavumenti naye ekoze era etaddewo emiwaatwa oba emikutu egy'okulaba nga bataayiza abo abaziwuutanya era bangi boolabye nga babaleeta wanantai corruption unity ya State House yagenda nezingiza abamabaati tewabaolaba bakyalina omuntu amateeka mu mugakola semateeka n'amateeka amalala gagamba nti until you're proven guilty by a competent court toba tebasobola kuvunaana oba innocent nanyumyanga naawe. Kakati tosobola mugaana kusoma budget nga tebanaba mu Luganda bagamba tegunnamukka mu V. Bwe gunaamukka mu V era ne president yennyini ajja kuvaayo. Abamu tebajja na kulinda president kuvaayo. Nalabakuwa n'omu bwebawo obugundi obutaano bamuyitaawo bamuyitaawo alo paradiso kozi tamanyi omuyindi amulikodinga teyalinda yalekulira na bulekulizi. Kakati n'abamu tujja kubalaba nga balekulira. So ekyo tekimalamu bannayuganda maanyi nti bajeti teriimu oba si ya muntu wa bulijjo, wabula nze awakyannemye okukkiriziganya n'abaana ba economists baffe. Bw'oŋŋamba nti economic growth
kati obutundu 5 projection nti kati egenda kuba obutundu 5 mukaaga oba 6%. Aha. Paka nga economic growth omuntu we waffe eri nakadindiri oba namukupa agiwulira mu nsawo ng'ensawo egejja eyayina omutwalo nga gifuuse 4 omwaka guggwako ng'ayina 2 ekyo omuntu yenna tajja kukiwulira kijja kusigala eno muffe 6% ejja kusigala wano. Aha, fe nga bamulya bisiike nga tutula wali mu Serena oba Kololo ne tweyogerera tweyogerera ffeka paka nga omuntu wa bulijjo growth ogiwulirira mu nsawo nali siina mutwalo kakati nina 2 eggwanga likola ki economy eba ekula awo nzikiriziganya naawe paka